freedom of speech bikulwino because ezirangiri Joshua kutusa message yanchuka ku bantu nga tufunye mukisa kwetaba nabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nziseka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasika Kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Jona kubeyi dondolo niga star chikumi star abrinandala hash oba ino kale kyendisaba ofuna waboda wondi agutwala ayo waboda iwaboneka ine ebizibu bingi bona bajja maiso n'okubanga balumbibwa olw'omulimu gwabwe gubajja maiso n'okubanga bakola because tukibwine ku emikuzi kamala nga bageza kukubanga bakavalinga stories especially dream oluyi olwabula government wabawe mbira n'abandi bakubwa emigo batuka n'okulemala mu mbeera oti neeyo. Mr. President, tutandikira wagati mu mbeera eno gye tulimu ey'okutyobolebwa okw'eddembe ery'obuntu. Magezi kigemuli kusala nga ba NUP okubona nti message y'enkyukakyuka esigala nga etuuka mu Bannayuganda. Wakati ubuvubibwa wakati mu kutulugunyizibwa first nzikiriza ntuso okusasira kwange eri bannamawulire bonna abo abatiddwa abo abatuusiddwa ku buvune nga Ashrafu Kasirye kati agenda America bayina operatinga kuba bamwasa omutwe ne bannaffe bonna tubadde n'okusomozebwa kungi nnyo naye njagala obbazaamu amaanyi nti ebyo byonna bitegeeza ekintu kimu titugenda maaso ebitegeeza nti n'abo betulwana nabo ffe be basinga okutya tekibangawo mu Uganda crackdown oba unleashing of brutality oba okusumulula eryanyi n'obutemu eri opposition nga bwe batukozeeko n'ekyo kiraga nti bali sure nabo nti ffe tusobola obbatwala kyovola abakoze ebyo byonna baali tebawambangako bantu drone tezaalingawo ne baleeta zi drone tewaalingawo tocha tewaalingawo rape tewaalingawo sodomy naye abo abasajja ba Museveni bakwata abakazi ne babarapinga ba activist bakwata n'abasajja ne babarapinga olabye cases nyingi nga batwala abantu mu abavubuka mu CMI ne babali ebisiyaga ebyo byonna babikola kugezaako kunafuya abantu Facebook bagigalawo mu Uganda singa nalanze tingenda kujja wano lazima bandi bakubidde simu ne babatiisatiisa ne bwe nva wano kakasa bagenda batiisatiisa bagambe lwaki mulese Bobi Wine ku mpewo n'ebirala bifaanana bwe bityo ebyo biraga ki biraga nti tubakankanya ebyo biraga nti tubasindikiriza era singa tulemerako babeere sure ntujja kuwangula tukoze tutya okubisomoka message okusigala ng'etuuka mu bantu of course bw'ogenda ku social media olunaku lwaleero tosobola kufeeringa kufuna message yaffe lwaki kubanga eringa option nga gye twasigaza kirungi nti abantu bannayuganda basinga bato so bali smart ebintu nga VPN okwetoloola ne basobola okukozesa Facebook babikozesa then zi TikTok weziri n'endala nene word of mouth kubanga olw'okubanga kyetuyimiriddeko kituufu olw'okubanga betwogera bye biruma abantu era bibakiikirira so message eyo bagirecevinga ate nabo ne bagyongerayo so tukozesa different methods tukozesa social media wetusobodde okutuuka ku radio mu magezi mu Robert style nga wano netutuukawo naye ne word of mouth era buli bwe twogera n'abantu bagamba kati mwe twogera nammwe naye genda message gitwale mu kirombe gitwale mu saluuni gitwale mu geto gitwale ku stage ya boda gitwale yonna okumakinga sure nti tebikoma wano twebaza Katonda tikigenze kikola amakulu so tugenda maaso okukozesa amakubo gonna tugenda mu zi churches ne tupreachinga tugenda ku nnyimbe ne tupreachinga titugenda nga twafiiriddwa munaffe naye ne twayogera ku birungi
byakozeyo byangeri gyetugenda mu misinga then tuweereza message ya Uganda. So mu ngeri eyo n'engeri endala nyingi tugezaako okutuusa message ku bantu baffe. Alright, ku issue eneeyo ey'okutyobulibwa okw'eddembe ery'obuntu ndikuba twogereko ku ba political prisoners. Eriyo abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abaagemebwa way back 2019 nga n'essaawa eno bakaali mu ikomera tibabasaliranga buli badda mu kooti babongezaayo. Eriyo abalowooza nti maybe it is high time NUP under your stewardship wansi obukulembeze bwo mujje mutyame ku table okusobola okusechualinga leaders y'abaana abo. Niye naye nali concerned kuba nti omumanyi ku table nani kasoke nkwe facts abantu abakwatibwa bawagizi ba NUP abalaba member yes eyabakwata yali Museveni ekyabakwatisa kuwagira NUP na butawagira Museveni babadde mukomera nga tebawozesebwa. Okay? Bali mukomera mu bumenyi bw'amateeka naye kubanga bali bebalina emundu. Kati engeri gyolina facts ezo njagala mpa amagezi tutule ku mmeeza nga tuwogera ki. Mr. President, eri abakuba nti emisango egiri ku baana bano giri politically motivated. Yes. Ni solution esobola kuba tula mu ikomera eteeka okuba ngeri politically motivated. Yes. Nga maybe kibalowooza abandi balina that thinking nti maybe somewhere somehow mwandibere mufuna fora ko mutyama as NUP nabo abali responsible kugemebwa kwa abaana bano mwaba nga mubaako ni kyemutuuka kukubona nti musekiwalinga eddembe lyayo. Kankiddemu ekyakwatisa abantu bano kubanga nze najja neneesimbawo nga twagala kujjako Museveni bo ne bampagira kati ekisobola okukyusa ekyo either nze nkere ku makya ngambe sikyayagala kujjako Museveni oba bo bakere ku makya bagambe tetukyayagala byakujjako Museveni. Bo bali mukomera basaanya baani babakubye babatokyalinze naye bo bagambye kyetukkirizamu twagala ddembe lyaffe. Nange ŋŋamba kyenzikirizamu njagala ddembe lyaffe ate nga waliwo amateeka. Kati otugamba tuve ku kooti tugende twogere ne Museveni oteesa nti ebyekooti babijjewo ekooti bazijjewo mu Uganda n'amateeka bagajjewo. Mr. President, tuli munsi gye beeta Uganda nga institutions tidikali independent enough okusala amazima n'obwenkanya ng'ebintu bisinga bungi biri influenced by the politician, by those in power abali mbuyinza n'ababisalirawo kyebinaakola nti tosobola kutambula mu situation it abnormal iwe otambule normal nti katulinde kooti kyenaasaba katusabe beyiro katukole kinga tukidi bulungi nti kooti tidikasobola kwetengerera to the extent yokuwa foot soldier gobage mu lwaberet okumuwa beyiro aje maiso n'okuba ngawoza nga ava kuluya because olw'ensonga eddebyobufuzi. Yes, so embere tubona nti NUP ne byandyenza okuba nga ebita mu mateeka okusekiwalinga leaders kiyinza obutasoboka. Oli mutuufu nnyo kyova olaba twagala kujjako dikiteeta abali mu makomera sibe basibe bokka nawe oli musibe kubanga tosobola kukola kyoyagala. Abalimi b'ebusoga basibe nfuna bulungi kubanga baavu ate ng'ensi yaabwe engagga ebikajjo tebabifunamu. Abavubi basibe kubanga bagobeddwa ku nnyanja. Ontegera kye ŋŋamba abalimi abalimu omuceere mwezo swamps basibe. Abo abakazi abagenda okuzaala mu malwaliro naye nga bafa 30 every day basibe. Ensi yonna nsibe. So twagala ogisumulula yonna. Njagala n'okuwa example Nelson Mandela bamusiba emyaka 27. Bali basobola omusiba emyaka 2 n'agamba bivuddeko kati mu abakabulu mutufuge nga bwe mwagala ze kati nange mpagirammwe bandi mutadde yandikiriza oluvannyuma lw'emyaka 5 n'agamba kati mpanise eddembe lyange ndivuddeko banange kambere slave. Yagaana era yavaayo ng'ali confident ng'ekyamusibisa kivuddewo. So fe eddembe lyaffe tetugenda disacrifice nga kuba bwe tugenda tugamba Sebo Museveni tusonyiwe okwogera amazima tubanga abagamba tetugenda kuddamu kwogera amazima. Kakati bwe basibye olw'okwogera amazima singa babata tebagenda kuddamu kwogera amazima era bajja kuddamu boogera amazima era babasibe. So twagala ekyo kiggwewo ekyokusiba abantu. Twagala babiri nga kuffe bebasembyeyo okusibira obwereere. Bwe muba mukimanyi ensi yonna bwe beekimanyi nti babasibira bwereere lwaki bagenda okwegayirira?
nga tulina amateeka agayina otulamula. Uganda efugwa amateeka, Museveni tali waggulu w'amateeka. Omuntu gwagamba nti bawagira Kyagulanyi ne babasiba, nze ndi wano, lwaki tajja n'akwata nze n'ansiba? Akwate nze ansibe. Bali abate. Kuba nze mubulira plain, mubbi si ye President Museveni. He's just a rebel, he's a criminal. Ayina kubeera mukomera naye. Ne lwakuba akozesa mundu, natta abantu baffe, neyekumira mu buyinza. That is the fact. Era olunaku lumu bwe lunaakeera ku makya, bannayuganda bonna ne bafuna confidence eno, ne bayimirira bwe bati, ne boogera bwe bati. That will be the end of Museveni. So we are not going to kneel down. Tetugenda kwegayiririra Museveni, ate baganda baffe bajja kubata. Kubanga tugenze mu platform endala zonna, tetuli ku makoti ge Uganda. Yes, amakoti ge Uganda yagafuga. Ne Museveni twamutwala mu International Criminal Court. Ffe tuyinza okuba nga tumanyi meaning ya International Criminal Court. Naye genda obuuzeeko Taylor, genda obuuzeeko Omar El Bashir, genda obuuze Museveni yennyini, kubanga naye kennyini akimanyi. Yemu ku nsonga laki ekumidde mu buyinza, kuba amanyi waavira mu buyinza bonna. Bw'aba tayogedde naffe kumusaasira ebajjeeke paka mu International Criminal Court. Alright, Mr. President, ndikuba twogera ku nsonga eya opposition in general. Ebiseera ebisinga bungi bwe tubanga tuli kuseeta okuyingira akalulu, temperatures ebifu zidiniina. And unfortunately abasinga kukosebwa mu nsonga eno baba opposition olw'okwekutula because mwida mwena mwatulaga nti FDC, DP, UPC, NUP ekigendera kyaife kyakutoola kuwono gwe twenda okuyiza kumbali ife tuyingire mu buyinza, but eventually tujja okumaliriza nga mweyawire mu buli muntu atambwire agemye enjira yiye, aye nga mwena muli kutulaga nti goolo tuli kulingirira ere. Lwaki okwegayita ku kademi okubonekaku mu opposition ya Uganda nga otibona Musa Edindi, because coalition politics Musa Edindi alese change nti akabiina akatono n'ekibiina ekinene bwe begayita basigukulula government. Wano Uganda lwaki kikademi okubaawo? Ekyo kituufu baba, ekya unity mu opposition kikademye olw'ensonga oti dino. Nakubako some time ago nti some members of the opposition are only concerned about their positions and they will fight any composition that threatens their positions. Byogere mu Luganda ebyo babifune bulungi. Abantu abamu mu opposition bo kye bafaako byebifo, era bajja kulwanyisa omuntu yenna oba group yenna eyinza obajja mu bifo ebyo. Oli agamba nze njagala kubeera MP, you struggle yange weeri. Nze njagala kubeera mayor, njagala kubeera kansala. Ne weesanga nga ne dictator yamanya greed oba omululu gwabwe we guli, amutuukirira n'agamba oli wa opposition kale naye bwe tonwanyisa, in fact beera nga oli spy wange, nja kuleka obeere MP. Tulina aba MP bangi n'abakulembeze bangi abajjanga aba opposition naye ng'omulimu gwabwe kolera dictator. Abalala tebaagala dictator aveeko, just baagala kutereeza status yaabwe mweno dictatorship. Kyekyo ekiriwo bakifunamu system yaffe ekyuke sene eri koloniyo ABCD first Muganda ekintu, all that nonsense biveewo. Tusomese abaana ebintu ebijjamu egi eno nga basobola n'okubikolamu. Si just academics zokka naye academics, arts, agriculture and athletics. Those are the 4 A's. Education system yaffe bwekyuka egenda kukyusa byonna. Then to empowering agriculture sector yaffe. Usoga eno wandibadde tewali bwavu singa abantu ebyobulimi biri well empowered. Juzi I go to learn the government yali yagana kuva mu nsonga za bikajjo ebikwase private investor. Mfuna bulungi kati olwali okanyiga abasoga nga banyiga abagisu nga bali bagala kunyiga abaganda ngemanyi bazikwasani pineti. So government nga yo eno making sure you controlling prices abantu basobola okugaggawala, kubanga tulina ettaka erisinga okuba ejjimu mu East Africa. Kakati ekyo kiyamba n'okuyamba ne tubeera ne inclusive economic development ey'abantu bonna si agriculture yokka naye n'ebyobugaga by'omu ttaka betulina. Tuli bagagga nnyo ng'ensi naye gold wa family ya Museveni kyokka bamugyeko n'omusolo.
ekirombe wano mu Uganda oba kiri Karamoja oba kiri Busoga oba kiri Buganda bwe kitaba kya Museveni kya Janet bwe kitaba kya Janet kya Muhoozi bwe kitaba kya Muhoozi kya Sale bwe kitaba kya Sale kya Sodo bwe kitaba kyabo kya bakodomi baabwe. That has to stop. Kati bwe tunaabanga buli munna Uganda yeyagalira mu nsi ye obwavu businga okuleeta enjawukana bajja kuba tebalina nsonga complaining against each other. Okay, President tweyanziza olunaku olwaleero eddakiika ziri 3 mu ezako egaana ssaawa 3 ez'akawungeezi. Oyo His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu aka Bobi Wine ku nsonga z'eggwanga Uganda ayogera ku bantu abalyamu bannayuganda olukwe nti abantu bangi bajja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ne balaga bannayuganda nti bali ku luwaabwe ne bakakasa bannayuganda nti tugenda kubayirawo omubiri naye munnange tebiggwera nga babalyamu dda olukwe nga balina nekyemalira balinnya mu kimu. Abantu bangi bali mu politics si lwakuba nti baagala kukyusa eggwanga Uganda. Abangi bali mu politics naye nga beegwanyiza bifo nti bagamba Mwami Museveni ffe tuwe ekyo tuwadde kuzannyira eddiru ze zi10 na buyinza ssaawa y'okulonda bw'etuuka ne bavayo ne bakuuta akadingiri nga balaga bannayuganda nti oyo tumulwanyisa tugenda mujja mu ntebe naye nga weebuze nti ebikolwa byabwe bigattako oba byawula bwawuzi. Tulabyeko bangi nga obudde buno basaladde eddiiri era bw'owulira bino nga baagala kwesimbawo okuvuganya Kyagulanyi Robert Sentamu ne twebuuza nti Kyagulanyi Robert Sentamu kyekizibu ky'eggwanga Uganda? Wandivuddeyo kulwanyisa Kyagulanyi Robert Sentamu oba wandivuddeyo kulwanyisa oyo ali mu buyinza? Kale byewuunyisa naye ate nga bya ddala.